Kitalo nnyo omulala Afude mu ntiisa omwana w'essomero kati tukiridde mpaka mu Eastern Uganda Mbale gye tugenze nkusaba owulirize emboozi eno abazadde njagala muwulirize bulungi gye wano wakulu nnyo era gwe alina omwana ali mu secondary atuse mu P6 eno information ekwatirako ddala bampera hands nkusaba like nga video eno edduke oba gisharingire omuzadde omulala naddala nga ebikituufu omwana wo ali mu mbeera ekula naddala nga mulenzi ne waba muwala kati waliyo incident ya happenings mu bitundu bye Mbale era nga omwana ayitibwa Wasike Sharik yasodo okubanga afa yadde mu senior 4 kitegeeza muzadde bambi afubye era nasobola okuba nti candidate ono oba oliawo mukama katonda yali yategeka olugendo lugende wano omwana ono bamukubye abamukuye kyewunyisa si basomesa tebasuspectinga muntu yenna mulala kuva bweru wabula bayizzi banne okusinza ku information gyengenda okubanga nkuwa ebitundu bye Mbale waliyo rivals oba waliyo entalo waliyo obukubagano between students abaana abamasomero abenjawulo mwena abali musomeddeko mu masomero amanenenene oba kale agayinamu embiranye ey'enjawulo kugaba kumalala musobola okuba nga mukitegeera nti emiggo givuganga amasasi ne gavuga tubiraba mu mipiira egy'enjawulo nga poliisi yeetaaga okugyayo emmundu egumbulule abaana kakati emboozi eraga nti omwana owa senior 4 ku lunaku olw'Emmande baamukuba banne baamukuba mpaka kukufa era olwagira ne bamyansa ne bagenda kati information eraga nti Sharik Wasike omwana okuva mu senior 4 mu bitundu bye Mbale era abadde asomera ku Mbale High School yakubiddwa bubi nnyo nnyini kati amasomero nga Nkoma Secondary School nga Mbale Senior Secondary School ne Mbale High School ono mwabadde ava be bamu ku bali suspected nti abaana bayinza okuba bava mu masomero gano olw'ensonga galinamu embiranye bayinza okubanga bali mu masomero gano agenkusomedde oba genjogeddeko nti bayinza okubanga oba oliawo bebasodde okubanga bakuba munabwe abaana bano beekolamu obubinja obuyitibwa eggaali era ne batandika okubanga bakuba lwekijja nga mulimu abakuba ku bikonde oba batraininga mu gym gubulira ddala asala abaana bageetunuzaamu amanda ne bageekuba ebikonde byenjogerako si mundu kati police egezaako okulaba nga efuna links ate okusobola okulaba nga rivals zino bwe kibanga ddala kituufu we wavudde embiranye eyasodde okuba nga ekkiriza Wasike ezira kumwa wamma nawe basobole okuba nga batandikirawo era bagambye abazadde basobole okuba nga oba oliawo babeera bulindaala ekibuuzo kyange kyangu nnyo gwe olowooza bino ensonga erina kunenyezebwa ani masomero bayizzi oba bazadde abatabulira baana ne bamugamba nti lwaki mugenda mu kulwana okulwana ebintu biba bibiri ojja genda mu ddwaliro oba ojja kukkirira ezira kumwa oba oliawo nga katonda ono wasodde okubanga amwolekeza kati people police esabye abayizzi esabye abasomesa esabye public eyabadde around bagiyambeko mu kunoonyereza bagiwe information ku ani ddala eyabaddemu kati ba education officers era n'abakwasisi b'amateeka mu bitundu bya Eastern Uganda basabye era ne baadressinga amasomero gonna n'abayizi nti balekeraawo okubeera mu bintu ebiyitibwa ebyamagaali balekeraawo okubeera mu bintu oba oliawo ebiyinza okuggulamu obulamu bwabwe at the end of the day kati ebiseera bisinga abaana bakweka kye bali ekituufu eri abazadde yes omuzadde n'obeeraawo nga tomanyi ng'omwana we bamukunyumiriza bunyumiriza nawe neweewuunya nti ddala yoyo wange yakoze kino mutuufu nga wali tukimusuubiramu nga si yewuwo naye nga ate yewuwo so naye ate abalala ne boononekera ku masomero ate ne boononeka bubi nnyo nti abazadde balagajjalira nnyo omulimu gwabwe ng'abazadde nti gw'omuzadde otukesa n'olowooza nti omwana wa ssomero onfuna mubateredde musumba yes omuwadde emyezi 3 naye kati nga gwe omuzadde ebbanga ettono ly'ofunamu n'omwana wo olina okukola omulimu gwo like when you neglect your role as a parent omwana wo akisasulira olagajjalira omulimu gwo ng'omuzadde nyinza obutakiragajjalira musumba anti labayo omwana omuwadde essomero do you get time okulaba ku mikwano gy'omwana wo because omwana tayonooneka bwonoonesi omwana ayonoonekera ki emikwano gy'onoona kampani egy'abeera nayo yes the peer pressure do you find time wali omitinzeeko mikwano gy'abaana gy'omwana wo oyo gw'oyagala ennyo because bw'oba oyagala omwana wo olina okwagala mikwano gye olina okugimanya because omwana wo ali ekyo mikwano gye giri the kind of friends your child has
bebo naye kyali baspeakinga nnyo ku kikyali ekika the nature of friends omwana wo baabeeramu bebafaanana batya bwe baba nga bantu balamu omwana wa baseefu naye gwe wali ofunyeko time n'ogamba omwana wo njagala kulaba ku mikwano gyo. When I was young, mama wange omukama katonda amuwumuza mirembe should ask njagala kulaba ku mikwano gyo olumu ng'akola n'obubaga obuteetaagisa nga just agala mikwano gyange gijje n'abeetegereza obanga ku viddi bona n'obayita ne mulira wamu ne munyumirwa naye nga buli omu amwetegereza in that moment of associating mwogera asobola n'okwogera n'emikwano gyo nnyo okusinga ne bwayogera naawe lwaki asobola ozuula gino emikwano ono yaani kiki ekituufu ekimu because ebigambo by'omuntu omuntu omukulu asobola okubi asisiga n'amanya ono omwana mubi ono omwana mulungi so she would study all my friends like that ubamala ogenda ng'akugaba olaba oli si omuntu mulungi nga kati omulimu ekka after sometime ng'agamba oli omwana naye si mulungi oli alinamu emize oli yemakula like that tomugenda nnyo yes ng'akuwoningirawo era bodde emabega bodde ebbali okera tulanga kyakugamba ekituufu so as a parent nawe olina omulimu gwo gw'olina okukola okumonitoringa development y'omwana wo bw'ozuula nti omwana alina change mu ye eri negative mukyusa essomero instantly because obuyinza obumukyusa essomero buli mu mikono gyo kitegeeza nti taata bino ebigambo byagedde bwe yamala okukizuula nti there is a change that is not ya neglectingamuko aleka yalagajjalamuko either nga yeguye essomero nga alaba essomero ddungi omwana yasobola omalirayo biki naye ate jjukira omwana waba amazeyo tugeze emyaka 5 beena ene stage nene process eba mpanvu ey'okwonoona omwana yeetaaga wiiki 2 okwonooneka yeetaaga bbanga ddene yes their parents who are strict nga ne bw'atwala omwana we ku ssomero leero wiiki eyo n'akizula nti essomero ddingo ebitategereka amugjayo lwaki because bafaayo nnyo nze nkugambye waliyo abazadde ffe edda ng'omuzadde asobola okujjayo neyetegereza naye abaana abo lwaki bambalawo abo abaana si mikwano gya mwana we talina wabayita naye nabuze naye abaana bano nga bambala bubi okimanyi mbona abantu ku kyalo abaana babeera bava ku masomero bana ba primary nagamba abaana b'essomero eyo boogera nnyo oluzungu abantu bakino tusinga nti abaana b'essomero babeera smart otegeera abaana b'essomero babeera smart abaana b'essomero babeera n'empisa kati nga babeera kati waliwo n'essomero eddala nga zizotwalayo omwana wo ng'abaana bafuluma essomero awo waliyo amasomero Kampala ng'otunuulira abaana bafulumayo gwe kennyini n'otya nga oba muzadde osobola n'okwenyiga mu byena n'ogaba bannaayo empedde yes nga omanyirawo bano abaana tebaliiko omukono gw'abazadde fe we twasomera abaana babeeranga either batono mu bisulo like nga essomero limu abalenzi basobola okubeera ne ba patrons abawerako mu hostels dormitories or whatever nga basobola okubeeramu ne bagamba nti eri dormitory oba hostel agivunaanyizibwako yono naye kati essomero abalenzi awo ne patron omu yekka abawala nga balina metron omu yekka kati tasobola kumanaginga bonna kubagruminga okitegeera there are schools we went to nga balina time ne bapayinga time a lot of time okubuulirira career guidance parental guidance okubuulirira abaana era oba tobyagala bw'obeera mwana muto naye bw'okula omanya omugaso gwabyo because you become what you read ofuuka ekyo ky'osoma oba ky'owulira kyokulaba mu bazungu counseling bakansala babbeeyi bwekiri naye nga baba bakola bino kumpi byennyini ebyo career guidance na biki muntu mugayidinga mulamu naye nga muntu mukulu oba mukadde yes kati omwana tasobola kwonooneka nga tewali nsonga bazadde balina kukola batya because abaana bano bakweka ekomenti gye mbadde ndabaawo
omuyangambye awo nti ebyaddala abaana abazadde balekera okukola ki okwolereza abaana nti abaana bakweka emize gyabwe eri bazadde baabwe. Nakyo kituufu naye nze ndowooza kati omulembe gwe tulimu ogw'abazadde abalina okunoonya ssente kizibu nnyo because nga gwe omuzadde weetaaga obudde obumala n'omwana wo okusobola okumutegeera okusobola okubondinga naye n'okusobola omumuldinga. Omanyi omuzadde obeeranga mubumbi yes Katonda yatubumba naye gwe omuzadde obeeranga mubumbi you mold your child okufuuka ekyo kyoyagala abeere kitegeera kati gwe bw'otamugruminga mu ngeri gyoyagala abeeremu okumufuula omuntu gw'oyagala abeere then ensi yejja mufuulayo kyeyagala mikwano gye gijja mufuula ekyo bo kye bali because gwe owo tomuwadde budde bumala. So nze I believe a prayer kubanga musumba muzadde akera ku makisa 12 nadda ssaawa 4 oba 5 omwana nagenda muwadde obudde naye nze ndowooza awo wali obuzibu nti abazadde kati banoonya nnyo ssente ate osomesa mwana nga tulina ssente kati okusoma kwa bbeeyi n'okumubeezaawo obulamu yeetaaga ssente naye ate ogenda osanga nti abazadde eyandibadde nga n'obudde omwana abeera ewaka kuba wandigambye ebisulo kuba ebisulo bwe buzibu it is the biggest problem. Abaana emize egisinga omuzadde atasobola okuba n'omutuufu kubanga emize gy'abaana mingi bagiyigira mu bisulo osanga kalitazenjawulo osanga oli omwana ewaabwe bakula tebabagambako oli mwana aliwe baki oli omwana ewaabwe banywa omwenge oli omwana bakozesa sigala ogenda osanga kati kankuwa example okimanyi buli muze omanyi ebintu bibiri waliwo empisa n'omuze empisa zennungi tewali mpisa mbi empisa embi gyemize kati emize bagiyiga buli muze gw'omanyi gw'okola mu bulamu olina gwe wamuyigirako. Abaana abasinga sigala waabwe gwe basooka okunywa balina gwe bamuyigirako batandikira ku bipapula nga balina gwe bakiyigiddeko alabye oli alina obusokoto. Kati abaana abayingiridde ebyobukaba balina gwe babiyigiddeko. Omwana aba anyamu ne fiya ey'okunywa ey'okumejja okozesa ebiragalalagala biki naye mukwano gwe yamukola ki yamugati wali kigenda kubeerawo biki nze mbadde ki. Abaana okutoloka mu masomero okuyiga obubbi tebabikola nti musumba emize egimu giba inborn. Yes, emize egimu gya family kati anti kyekugamba kati omwana wo ava mu family etalimu babbi agenda kwatagana ne balinga omuze gwa mubbi bamusomesa obubbi nga bujja ku source entuufu kuba professor balinga bali naturally built made of steel nga babbi kati omwana wo abondinge naabo gye mikwano gye. So gwe ng'omuzadde ate omuzadde yenna ng'oleko ng'omwana we agenda ku ssomero olina osaba ennyo Katonda amukuume amwawule ku mikwano emibi because emikwano emibi gye gimalawo destiny z'abantu. Abazadde basabire nnyo abaana. Yes. Muwulira abazadde basabire nnyo abaana. Waliwo omuzadde omu yali tamanyangako nti muwala we agenda ne mu mabaala nga takimanyangako kubanga naddala nga ye tagenda. Kati ate omuzadde amaka ga ddiini omuzadde abeera shocked naye n'ababona ndeka musumba nga tonakamalayo kasitole twasoma n'abaana ku ssomero ly'abasiraamu naye natya bye nasangayo nga tesaabi kuba nze nasomeyoko omwaka gumu naye saabira ate mu masomero nnyo gano nga ino webirabayo tebitiisa nnyo naye ate mu basiraamu kati yalina kyali omwana yasoma naye yatwewunyisa nga buli kikuba akikozesa.